Pastor Bujjingo ye ebibye tebinnabeerera ddala byangu yadde n'akamu n'akeddagala naye nga mwasibye mutya yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza mujja baleko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiiriddwako abantu bammwe semyoyo gy'abagenzi Katonda gy'omuzza emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaaba eŋŋanda ssakati n'ab'emikwano amanya enzo omumbejja Aisha Nasolo butereevu mba ntuuse okubeera ng'ate nkutuusako updates kyenkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde oleme okubeera ng'ate omissinga out yes naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala Sammy owa the Might family ffenna ndowooza tumumanyi bulungi gye buvuddeko yavaayo n'akola akatambi nga laga tali mu mbeera nnungi era nga ye agamba nti yandibanga bamuwadde obutwa era mu njogera ye ng'alaga nti eyo vidiyo gye yakola munnange yeekola ki ye yali erabika okubeera nga yeesembyeyo kugamba ye yali ayogera ddala kwegamba ng'alagira ddala embeera gy'alimu si nnungi era nga ye agamba nti ayinza n'okukola ki n'obutawona wabula nga ye agamba nti mukyala we alabika yakola ki alabika amanye ekituufu ku ki ekigenda mu maaso yadde nga tayagala kubeera ng'ate amugamba wabula we tutuukidde olunaku olwaleero ye tamala emirundi Juni yavuddeyo n'amusabula bubi nnyo era ye ng'agamba nti oba afa afe jjukira nti ejjajja Ichuli nga yaakafa omukulu ono Sammy y'omu ku baavaayo bw'atyo ye n'agamba nti jjajja Ichuli alyose n'afa kwegamba ye bingi nnyo bye yavaayo n'ayogera kati nno munnaye naye tamala emirundi Juni bw'atyo avuddeyo n'agamba nti ye kyasaba kimu kubeera mbu Sammy ava mu bulamu bw'ensi ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga ngenda kuba nkulekirako akatambi ke maaso kaawo mukwano gwange naye nga tumuteeke mu ssaala ku nsi kuno omuntu ne waba akoze ekintu kufa si kye kintu ky'oyinza okukeera ku makya n'oyagaliza omuntu ago ge mazima kale n'olwekyo ye Sammy tumuteeke mu ssaala asobole okubeera ng'asuuka obulwadde bwonna obumuluma yagamba tamanyi kikimuluma naye munnaye Katonda yasinga okubeera ng'ate amanya wabula nga sinagenda mu maaso mukwano gwange nyongera okujjukiza Haji Mukisa Karim wali ku lulwo gwe wenna ayita mu bizibu eby'enjawulo mirimu gyagaana obufumbo bwagaana oyina ebisiraani oyina olutwe okugamba buli kizibu kyonna kyetoololera ku gwe mukwano gwange munoonyeeko ate wali asangibwa Bujuuko Mityana Road osobola okumufuna ku nnamba ye y'essimu 0778929141 ku mukutu ogwa WhatsApp butereevu naawe amukubidde osobola okubeera ng'ate mukwano gwange omufuna so nga ate naawe wenna yeetaaze ennyumba ey'omulembe ate ku bbeeyi eya wansi aba West Apartments butereevu we bali ku lulwo bano basangibwa wali Sewuku Katale okulinaana National Player Mountain butereevu ennamba yaabwe weeri ate kaposita kaabwe ku screen yo osobola okubeera ng'ate mukwano gwange obafuna beekwate tojja kubeera ng'ate wejjusa so ng'ate ebyo tubitadde ku bbali ekinajjukirwa nti Bobiwine yavaayo we batyo nga basiibula omugenzi Katolu Bwama era amabugo bw'atyo yawaayo gaakakadde kamu kati no Pastor Bujjingo avuddeyo bubi nnyo n'abeera ng'ate amutabukira bingi nnyo byayogedde byesigenda kubeera ng'ate nkuddiramu kuba bagamba tyakuddira mu luyimba mukwano gwange taluwoomya naye ng'avuddeyo n'amusabula bubi nnyo olw'okubeera mbu yawaayo akakadde kamu wabula naye munnange anti bagamba nti atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttoomera Bobiwine ye kennyini si yavuddeyo n'ayanukula Pastor Bujjingo wabula abantu abalala bo bavuddeyo butereevu ne bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate basabula Pastor Bujjingo ku ky'okuvangayo n'abeera ng'ate awalampa Bobiwine kinajjukirwa nti si gwe mulundi ogusoose nga Pastor Bujjingo avaayo n'anenya Bobiwine mu bintu ebimu kwegamba n'ebitamukwatako ebiseera ebisinga ku nsonga z'ebisiyaga yavaayo nnyo neesiba nnyo ku Bobiwine nti waaki tavaayo n'ayogera sayidi ye ku nsonga y'ebisiyaga bingi nnyo byazze ng'ayogerako bw'atyo ng'asabula Bobiwine kati no ne ku nsonga y'amabugo nga basiibula Katolu Bwama butereevu era avuddeyo nakyo n'akyogerako bw'atyo ng'anenya Bobiwine okubeera mbu yawaayo akakadde kamu wabula naye bafaani ba Bobiwine butereevu bavuddeyo ate ne bamwanukula naye ne bamusabulira ddala bubi nnyo era ng'ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala kati nno awo wenkubuliza mukwano gwange gwampuliriza era nkusaba komenti yo ogintereko wansi awo ate mu comment section tukubaganye ebirowoozo bannange omuntu yandibadde awa ssente mmeka ez'amabugo kubanga nazzi kuno nga ne ssente omuntu zaawaddeyo ng'amabugo nga tebazoogera kubanga amabugo si kyekintu ekyetteeka nti omuntu alina okutoola amabugo nti gundi waaba afudde nti buli muntu kimukakatako okubeera ng'ate atoola amabugo. Amabugo kiva ku ntobo ya mutima gwa muntu n'agamba nti okay kampe y'amabugo oba siwa.
so kati tutuse ku mulembe nga n'amabugo oli agenda vaayo asabule omuntu oba amulangira oba amutabukire olwa ssente oba olw'omuwendo gwa ssente gwe yakutte n'awayo ng'amabugo. So awo we mbabuuliza nti omuntu alina kuwaayo ssente mmeka ng'amabugo, kubanga bannange ebintu gye biraga banaye si byangu n'akamu n'akeddagala. Ngenda kuba nkulekerako obutambi buno ogende maaso n'okubeera ng'ate obwekkanya mukwano gwange. Goodbye for now, toseetuka. Wenna atawanyizibwa amagini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda mu maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijji ebikulemeseza okubeera nga ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka. Nkubire ku namba y'essimu erizo 77829141 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa. Alina obujulizi obw'olwatu nti ssente ze tazirya yekka, ne bwe bayimirira mu kuziiko bawulira ayimirira n'akubagiza baafuna akakodyo mwe bawetere ekkoona obutalaga buvunaanyizibwa. Bw'aba amalirizanga agamba Kyagulanyi abatumidde nga bakuba engalo ng'agenda. Abasiru anze mbayita basiru tebene kibagenda kunkola. Ayogera ebintu byonna mulumbe etakungubagira wamu n'abafiiriddwa ajja kukolokota Museveni olumala Museveni olowooza nti kasita nassawo olubugo twamusindika mu palamenti agenda kuteekawo ku lubugo. Bw'aba amaliza nakino bannange kankibabuulire saagala vaagulu nga sikyogera ne mugaa nti agenda kukubawo omuwendo naga Kyagulanyi antumye embagambe nti abatumidde akazindalo n'akaddiza emusi nane n'Ekyagulanyi abantu yabamazeemu amaanyi miliyoni emu ku katolu bwama endala oli zimutwalira ddi oli musangawa omuntu bw'aba avudde mu nsinga obadde omwagala kale towaayo bingi naye waayo ekikujaamu. Bano abantu abavuma gavumenti nti mbi nnyo mu bajeti mwebali emitemu abafuna ssente ziva mu buli koona naye oba bagenda baziikawa nazo n'oziika omuntu gw'otoliddamu kulaba n'oga nti ekibiina kyonna nga naawe kwoli obaddeyo miliyoni emu. Kyagulanyi wakala. Atera woli era togenda. Alimba okubya kampeni yonna amateeka gonna ogoogeredde okujjako eri ebisiyaga. Teri kinsanyusanga mukwano gwaffe oyo Bobiwine. Amateeka gonna agoogerera atuuza ne press conference waliwo etteeka eritayita mukamwa nti bayisiza etteeka ly'ebisiyaga twamuteeka ku kisenge nga bali mu kuliteesaako n'asirika. Twabadde mu lumbe lwa Katolo bwama n'agamba nti abavubuka abayimbi mu kitegeere tono omusajja tabaagala. Ne ngamba nti agenda kusiimako olumwe agambe wakiri nti abaagala yayise etteeka baleme bayuza bubina. Abavubuka Museveni abaagala obubina bamwe yabutaasa kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Kubira palamenti eye-11 mu ngalo ez'amaanyi, kubira speaker, kubira deputy speaker. Muzeeyi baali bamanyi tajja decidinga naye abakulu ab'opposition basirika bakola olukuŋŋaana awo nga lyakayita ne ngamba bagenda kulyogerako ne bateesa ku electoral forms na biki ne bavaawo nga balyerabidde nabadde manyi ku Katolo bwamba bagenda dijjukira. Bali concerned n'okukolimira omusajja omukulu ng'alwadde naye tebali concerned ku baana baabwe be yataasa nga asayininga etteeka. Kati omwana omutwala ku ssomero akabina ne kaddanga bwe kaagenda atagezaako mukwata ye waakuttirawo.
sinze mbagambye ozikuba muzikube mwe muzeetumye. Gwe Sammy nkusabira edduwa ya Kamulali n'obutwa bakuwadde butono singa osese n'ebyenda nze nina abantu bennakyawanze Sammy oba yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ate yo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773 022292 bekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yese alwale ekivubuka ekyo kyatutamisa kabampaane balayika bakiwadde n'obutwa ekyo kisamisami ebyo ebivubuka byagaana okukola ne bidde Bulaaya ne bitandika okumanyira abantu samisami tetujja kusondera munakyo twagala tukisondere waleka omwana tomulabirira biri eyo Bulaaya byasamiridde mbusamisami yalwala oba alwale n'okufa singa kifa wano Ismail yafa kisamisami tekyakola video nga kigamba aliyose nafa kyagala kabampaane Bobiwine yakoleddeyo post Sammy nakugamba NUP yakukoowa okuva lunaku lwe wavuma Bobiwine nerumbuye wali agala kukola byalumbuye otandise seba okubuuza Bobiwine ebibuuzo principle ebintu byonga tetubitegeera sitwagongeeruddewo muli mukola mbaga ojjukira Sammy lwe yavuma Bobiwine ku byembaga mbunupu eri mukola mbaga ne bamukyawa kyofola banga up to now tewaliyo mukulembeze w'NUP yataddeyo Sammy nti mulwadde walabyeko atekayo wadde ku Twitter nti Sammy bamukyawa omuntu tusobola kuba mbega nodda mu bantu Sammy bamutegeera ekivubuka kyali kimbega kya gavumenti ekyo Sammy nga kiketa Bobiwine atuuka Kalangala bamusalako kwanze nayina okugenda ne Bobiwine Kalangala mu kalulu ekitongole ky'ebyokwerinda ne kinyamba Junior tulinya Kalangala tugenda kola operation kivula saagenda bamala okwata Bobiwine ne banobiyaniriye Kalangala ekyo kivubuka Sammy tebakikwata ndoza mujjukira bulungi mu bantu bonna Sammy tebamukwata olo intelligence ekipangisiriza nyumba ekyanja Sammy teyabeerangako kyanja buuza Kasuku Sammy wamata yabeerako ekyanja bakituma kibanda we yaza Bobiwine kuwaya ekyo kyolaba ekyo Sammy bakigagenda kwanga nga gavumenti wama yali etidde Bobiwine ng'enoonya kumuloga Bobiwine bamuloge ne batuba Sammy oyo mwennyini n'ekyo Julius Katongole bagende babe underwear za principal kuwaya bagende tuka kuwaya nga mukazi we babi azijjewo ekyo ekivubuka ekyo kyolaba ekyo Sammy ne kigende Kenya Sammy Kalangala tebamukwata mukijjukire bamutumya abanda we za principal kuwaya tazisanzeeko mission negwa butaka eyokuloga Bobiwine ne kidduka Kenya ani akufunira passport Sammy tewagenda kutebe Lubongo ya kusayiningire n'agaana Lubongo yanankubira nangamba Junior ekivubuka kino Sammy kingamba nkisayiningire mbu kifuna asayiramu ne batwalako muganda we mujjukira kiri ekikazi kyatwalako muganda we yes Sammy n'asigala I know these boys twali mu nopu nga tuketa nabo ba Sammy n'ekyo Julius Katongole sabe ntu wano byakwebuzaabuza kati kijja ku kitebe Lubongo ya kisayiningire Lubongo yankubira Lewis angamba Sammy na muganda we jukira Sammy alina muganda we gwe bawasa kwa muganda ya Sammy yajja nanga Junior nze byobokesembikoye njana kufiira bwerere mu bintu bino Bobiwine tumuketa naye mugezi ayinamu ba informant bandi yena agenda bamuwase era gyali afumba muganda wa Sammy anda nikazo omukazi azoza bambi akoze emirimu nikoye omukazi yamuwasa ina abana basatu kufumba kyayi pampa bapa binga obanye bintu by'abana b'abazungu obera nani bambi muganda wa Sammy nagena kino Sammy obutategeera ne kidduke Kenya ngolo Lubongo yaganyo kisayingira kifuna asayiramu olo kigende mbu mweri refugee camp Kenya eriyo refugee camp aba Canada gye bakoze kwala abantu Canada kisajja kyatu kyoze zembwa
kikoze buli mulimo mpaka ebituwamu ebyagaana mukigende Dubai kati nakirabye bampadde obutwa nyo obwambega bwe wavaamu nga tosiibudde tebakutte ggwe mwana gwe Sammy wali oloza Sammy bakwerabidde. How can you run like that? Nekigamba kivubuka gwe komawo otereze fayiro yo kiri Dubai kyasamiridde kiri mukoza bampadde obutwa singa osesema n'ebyenda